father. My husband. What is this, you people? That whatever you want to do. Even if you say, no, leave me alone. Father. Even if you say, Mama. You see, and we don't cheat someone. No. Irizi channel nga tuba tusako ebyocha wano mu Uganda. Subscribe ate tewelabira okunyiga kadde osobola okufuna notifications bulitekayo videos empya. Juliana Kanyomozi wetwogerera mukyala anyirira tamanyi Slay Queen mwana owaffe wane Uganda naye nga wetwogera ali mu America eyo anyumirwa obulamu yeterera tamanyi bwavu akati Juliana Kanyomozi anyirira ali luno ettutu liyimiridde twayinza gamba nti ayonsa naye nga guno omwaka Juliana Kanyomozi Katonda yamuwa omukisa namunazaako amaziga ge yakaaba. Juliana yakaaba amaziga amangi ennyo ng'afiiriddwa omwana emyaka egiyise emabega. Juliana Kanyomozi yalina omwana omu yeka nga ye buli kimu mwana oyo nga yebulamu nga ye buli kimu eri Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi ebiseera ebyo byali bibi yayita mu bulamu obubi naye nga Katonda teyerabira abantu be. Katonda yamuwa omukisa guno omwaka n'azaalayo ka baby naye nga Juliana Kanyomozi nga we mumulaba omukyala anyirira oyinza ogamba talinayo baby gwayonsa kuba ettutu oliraba. Abakyala beefaako ennaku zino tetukyali kubira ebyedda asimanyi omukyala alina obeera mu sikaati yeekulula ebitenje biki byonna ng'olabira ddala tafaananika. Abakyala ennaku zino beefaako ne waba nga alina abaana nga 5 nga Zari Hassani oyinza olowooza mbooko omuntu nga tomumanyi oyinza olowooza mbooko. Akati Juliana Kanyomozi yakomyewo mu style. Juliana Kanyomozi mwana muwala ono anyirira omukyala ono anyirira oyinza olowooza muwala oyinza okwekanga n'ogamba nti ono naye akyali ku lisiti yaabo be bakwana olw'ensonga nti mukyala aliko olususu aliko ettutu ate olabira ddala alina figa ogamba nti Juliana Kanyomozi ono abasajja kyovula abakyamugobera kyovula abakyamunoonya olw'ensonga yeefaako anyirira. Akati nga tukyali awo omukwano guno mukwano muzibu naddala okuzimba courtship kintu kizibu si kintu kyangu. Courtship omanya omuntu byayagala ne byatayagala byayagala okwambala ne byatayagala zi out olina omanyawo okwata omuntu bintu bingi ebirayo mu courtship kyekintu ekikyasinza obuzibu. Akati abantu bano babadde mu mukwano mungi ogw'ekimemete nga bamaze oyita mu process ya courtship nga bamaze okyawagana ne basonyiwagana ne basalawo gamba nti kati tugende babiri tugende mu church ofuuke ma baby. Abantu bano nga basazeewo bagenda kuba ebirayiro mu bwavu ne mu bugagga nga mwalidde oba nga temwalidde musiibye enjala nga mufunye omwana oba nga temufunye mwana nga banaatera okuba ebirayiro okufa kwe kuli baawula. Abantu bano babadde mu church nga beetegese emikolo nga gyatandise emmere baafumbye abantu babayise abantu banyiridde ebifaananyi bitandise wali mu ango zonna buli muntu bamukuba akafaananyi yanyiridde yasize ka makeup ate omugole ng'anyiriranga amata. Omukyala ono n'omwami nga bamaze okweyagala bintu bingi bibaddewo mu bulamu bwabwe nga gye tutabadde bibaddeyo nga bagenze maaso ga Mukama okuba ebirayiro. Omukyala n'avaayo. Omwami ono abadde n'omukyala awaka ng'alina abaana 3. Kakati omukyala yabadde abakanga bamanyi omukyala wawaka olabirira abaana oyita wano olina making sure balidde banywedde kwegamba nga ye ebirowoozo biri ku baana namakage kutereza maka kulongosa omanyi kufa ku baana kuza baana. Musajja n'amugamba nti mukyala ngenda kweyo mukyalo ninayo emirimu ngenda mukyalo eyo omanyi safari abantu abakolera gavumenti babeera ne safari nyingi ayinza okugamba guni boss yankubidde ate omanyi tukolera gavumenti oyina okubeerayo wotabeerayo omulimo gwo omulala olw'ensonga emirimu egyo giri ku market ng'okolera gavumenti ate ofuna akasente akawera. Omusajja ng'agamba omukyala nange mukyala wange ngendeyo ku safari mirimu gya gavumenti. Omwami ono yagenze ku mirimu naye nga tekyabadde mirimu yabadde agenda kuba embaga omukyala omulala. Ati omukyala bimutuukako abakyala nno tebabakubira ŋŋambo. Abakyala abamu abakazi abamu tebabakubira ŋŋambo
abakyala nga batandika gwe n'oliawo oli bizi olabirira abaana gwolowooza omwami wagenda kuba embaga omukyala omulala oli musiru otegeera sikimanyi bakuloga tuddamu ku magezi abakyala banene bamuzaamu ku magezi nabugamba soko gy'olabe totukiririzaamu olowooza ŋŋambo manyi abantu abamu bagamba mbu tuzunza nnyo eŋŋambo katusooke tukole ki kansooke ngende nkakase omukyala atuuka mu church alaba mwami we ate akuba birayiro tabitegeera agamba ki kino this is my husband these are our children kiki kigenda maaso wano mu church kiki ekigenda maaso sinabitegeera I don't believe this omwami atandika atya kati omukyala ono yatuuse mu church ne bimugwako n'awunga naye n'asigala ng'ayogera kintu kimu this is my husband ono ye mwami bano be baana ono ye mwami bano be baana nga bye bigambo byasobola okwogera olw'ekintu kye yalabye nga takikiriza nga tasobola kikiriza nti omwami gwe yakuba naye ebirayiro maaso ga Mukama ate ye omwami y'omu ali mukuba ebirayiro maaso ga Mukama n'omukyala omulala mukyala mujja we kati omukyala ono nga bimaze okumuyitirirako poliisi yabadde nga erina okubiyingiramu abantu bano babadde mu ggwanga erya Zambia poliisi yabiyingiddemu omwami wetwogera ali mukomera naye ng'omusango gwe bagenda omusibako n'omukyala gwe yabadde agenda okuba naye ebirayiro musango munene mu ggwanga erya Zambia era nga ababiri bano bakusibibwa emyaka 7 singa babasanga nga bali guilty singa omusango gubasinga bajja kubanga babasiba emyaka 7 kati kigambibwa nti omukyala ono gwe babadde bakuba embaga omugole ye yateekamu ssente era yali akimanyi nti omukyala ono omusajja ono mufumbo naye era n'amwagala naye ng'ebintu ebisinga nga bwe tulaba nti omukyala ono eyabadde awaka ng'alina abaana wabanga omwami yamulese n'agenda maaso n'okuwasa omuntu omulala kitegeeza nti either aba akiitinga musajja bimuli mu musaayi nti alina okwenda oba nga omukyala ono yamuwasa teyeekakasa naye ng'omusajja mazima ddala lwaki oba wasa omuntu nga tomwagala ng'ogamba nti nedda nale simwagala ate n'omuwasa ate n'otandika okulimbalimba ono nti simanyi ono gw'oyagala ate gw'ogenda okuba embaga ebintu ebyo si birungi kakati abaana bano bandisigala nga babonaabona olw'ensonga nti taata waabwe bagenda musiba emyaka 7 maama ajja kuba nga yalabirira abaana kitegeeza nti abantu bano abaana be bagenda okubanga bakafiiramu abaana be bagenda okubanga babonaabona abaana be bagenda okubanga basigala waka nga tebafuna school fees nga tebakyalya bulungi taata aliyeyo omukomera naye balina omukyalirako kwegamba ebintu bigenda okubanga bibakyukira nga tebikyali byebimu abaana nga tebakyeyagala n'okuswala okwo kwennyini okwabadde ku mbaga ng'omukyala imagine nga gwe mugole obadde ogenda kuba embaga ebintu biri set abazadde bo webali family weeri mikwano gyo weegiri ebifaananyi batandise dde okwekubya ebifaananyi abantu tebagadde ebifaananyi woowe abantu beekubye make-up saddoliini buli kimu beesiize bali awo balinze kukubwa bifaananyi kulaba mugole kulya kunywa kusala keeki ebyo balinze ate n'omala ne bawulira nti obadde otwala musajja wa muntu mulala nga totwala musajja mufumbo ate gwe omusajja otandika otya imagine ng'oli awo olina embooko gy'ogenda okuba embaga embooko oli omukyala ng'anyirira mukyala wo n'avaayo nno n'abaana ng'abadde ayoza nangoye nga yenayina afaanana nga bw'atyo naye ng'ekintu kye bamugambye tekisobola muleka kye kimu n'adduka najja n'asanga ng'ogenda wasa omukyala omulala ebintu bino ebiswaza tubyewala nga gw'omulabi wa Hot News MTV njagala kutegeeza nti Hot News MTV team twagala kuleeteranga amawulire ag'ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nga buli lunaku ekigenda maaso twagala bikuleeteranga olw'ensonga nti tugenda mu biseera ebyokulonda ate nga bintu bingi nkyuka nnyingi ezigenda okubanga zibeerawo amawulire ago oyinza obutagawulira mu budde obanga oliyeyo ku mulimu nga otuusa awaka naye nga amawulire gakuyiseeko tujja kubanga tukuleetera amawulire ago wano wennyini nga nkujjukiza nti teweerabira ku subscribinga osobole okufunanga amawulire ago mu budde ng'otuusa awaka amawulire gakuyiseeko oli waddembe okujja ku Hot News MTV n'okeberako amawulire ki agakuyiseeko naye oba nga toli mu ggwanga Uganda ng'oli wabweru
osobola okusigala ng'olaba amawulire gano ng'ogafollowing omanya ki ekigenda maaso ewaffe Uganda. Bazadde bange bali eno mu kyalo Jinja, kiki ekigenda maaso, ebintu byonna ebigenda maaso Jinja nga tukuleetera ebigenda maaso Mbarara mu bitundu ebyenjawulo azongazi amawulire ago weegali nga tugakutuusaako osobola okumanya kiki ekigenda maaso. Ne woba ng'oli bize ku mulimu okomyewo awako owumuddemu, twagala tukuleetere nga buli kimu kwegamba naawe ogambe nti osiima ogamba nti yes newankubadde siriiwo mu ggwanga lyange Uganda, at least nsobola okumanya kiki ekigenda maaso. N'olwekyo don't forget to subscribe and share this video. Stay tuned.